Connect Pro. Bano bemanya bakira mu byokugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo besigwa be batakusiba kiwani. Connect Properties be bakuyunga ku makaga g'olubeererako ne kolene ekibanja mpola kati beeyune munywanyi. Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Wewa nkwaniriza nate omulungi atugoberera ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ogwa CBS tulabira ku tteekateeka bye tukolera nawe n'oyogera okubanga kuteera bibeera bingi nnyo naye mu bingi ennyo bye tuyisa ku mukutu guno ogwa YouTube CBS FMUG mwe muli ebyemizannyo era nga programu eyitibwa Sports Kalaso buli olunaku olwokusatu n'olunaku olw'omukaaga buli zikona ssaawa 8 tuba ku mpewo eza channel eno nga tulaba ensonga ate nga bwe zitambula mu ndaba ate endala ey'ebyemizannyo era mbaawo bulungi nnyo wano nze kanaakulya Rajabu Bogere. Tutambula ne banaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited nga bulijjo tubebaza bannaffe abo akuwagwiriza okubanga tolowoozaako ekiina akakwate n'ettaka lowooza Home Connect Properties Uganda Limited olw'ensonga nti be bakafulu abo abakuuka mu kyettaka waliwo kye tuyita specializinga mu ttaka okutunda okuligula okulipunta ebiwandiiko by'ettaka buli kye weetaaga ekikolera n'ettaka Home Connect Properties Limited. Si kyekyo nno kye bakola bannaffe bano waliwo kye tuyita property management ekyate baakuguka bino simanyi wazimba ekizimbe kyo abapangisa bakubonyaabonya tekikola ssente simanyi tiddabiza kikutawanya tolina budde Home Connect Properties Uganda Limited bakwase ekya property management bajja kikola bulungi. Amatabi gali abiri gokka mu Uganda wano agaliwo tebakufera kyojja ku ttabi erimu kwaga abiri kyogenda nakyo gende Nansana wali ku Mastowa ku kizimbe ky'Opportunity Bank omwaliro ogwokubiri kye banaakuwa oba gwe bakukwasa oyo gwokola naye mu kitundu ky'eggwanga banagamba nti wetudiringira awo ojja okulaga so nga te wano mu masekati g'ekibuga tuli wano ku ekizimbe ekyo eky'Amabirizi Plaza omwaliro ogw'omusanvu waggulu linnya amadaala ojja kulaba Home Connect Properties Uganda Limited omanye nti kati omutima gukuteese mwe bannanga abagenda okuba ebyeyo mbagamba ekyo tekikubika emyaka ebiri egyo gy'olaba ogivaayo nga tolina nno kyolaga naye senga oba oguddewo account ne Home Connect Properties Uganda Limited akasente savinga ku account poloti oluggwayo nga bakola epapula byo kati poloti ya Samson Kiseka eyo nga ogimaze anti wagenda kukuba kyeyo ngobaga kati neetaaga ennyumba nga batandika okukubala bakuzimbira ogenda okudda muganda wange eyagenda okuba ekiyongo oli mu kazigo ogenda okudda ng'oggula gate oyingira makaago be banaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited ekigambo nga bw'okiwulira bakonectinga ku makaago ag'olubeerera kugambye nze Kanakulya Rajabu Bogere ndi ne Kisekka wano Samson ali ku kamera bwe tukutuusako programu eno ya Sports Kalaso. Mu weekend muno abanyumira obumotoka obutono obwa Formula 1 bwakatandika twabadde Bahrain era Max Verstappen nga bw'agiwangudde Lewis Hamilton omwagalwa w'abangi tebyamutambulidde bulungi Charles Leclerc tebyamutambulidde bulungi owa Ferrari yatuuse n'okuritayaringa oba okuva mu mpaka nga bimutabuseeko kati Charles Leclerc owa Ferrari okuritayaringa okuva mu Grand Prix Bahrain natagimalako kyamukubiza ekibonezo kye tuyita penalty mu muzannyo ogwa Formula 1 so bampenalizinze penalty eno b'ekibonezo ekyamuweereddwa kikuseeseetula ebifo mw'otandikira era ebifo 10 birambirira bye yaseeseetuddwa mwagenda okutandikira jjukira bw'otandika mu bifo ebisooka oba n'omukisa gw'amaanyi nnyo okuritaininga ne sipiidi yennyini nnyo okubanga ate owangula jjukira obumotoka obwo bugenda lumu kati ebifo ebyo 10 nga penalty biba bikosezza nga gwe kyasilikiraka ayagala okubaako ky'oyinza otukakasa sizoni eno jjukira kati sizoni 2 banaffe aba Red Bull Max Verstappen omuvubuka oyo omudaaki azeefuze abakubya kaga Lewis Hamilton akyagezako Mercedes ekyayina ebizibu byeyina okutereeza ndowooza balina kukkiriza nti kati generation ya Lewis Hamilton eweddeko bazimbeyo omugigi omupya bamuteekako omuvubuka omuto George Russell naye tannabakwaka tetunalaba impact ekyetaaga okuyireeta omugigi omujja ate gubeeko bye guyayaanira okuwangula
ndoza mazide seno lwenadde engulu naye as of now abavumbeddemu nnyo kyovola ba Red Bull we batwala kaguddeyo ne Ferrari tenaba kubanga esumulukuka bulungi competitor omulala yandize ng'owokuna ye Aston Martin Fernando Alonso gye yagenze gyavugira kati so bye bivaako mu Formula 1 so njagadde bayisaamu kaawo abanyumirwa obumotoka obwo obutono okumanya ki ekiriyo okuba updatinga wajje bugenda okunyumirwa kugambe tuli Saudi Arabia weekend tuli Saudi Arabia eyaguddewo twabadde Bahrain era ne mawulire amalala gavaako mu Formula 1 nga tuvaayo okwongera okubanga ate tukuwa ekifaayo n'okubanga oli mativo ne Formula 1 wowo obumotoka obwo obutono obwo buyina ebiyindo Formula 1 ng'ekibiina ekitwala omuzannyo guno gw'obumotoka obutono kimaze okutuuka kukkaanya n'okuteeka omukono ku ndagaano ya myaka emirala 4 nga Grand Prix ya Austria evugibwa ebadde eggwako mwaka guno ng'egenda ku expire nga jjukira Grand Prix zino nga bw'oziraba ezibamanyino zijjako ezimu ne balinyulira contract na ne bazima contracts tulabyeko olusi tuvuza 2 olwo ne tuvuga 2 mwebbi ne bagamba Germany badde baginonovating ekomyewo eye Canada kati ekomyewo ku eriso tekiri kyalubeerera nti zinabanga bwezi timubaamuko obuwakatirwa obugobererwa so eya Austria gye badde kutegeeza batuse kukkaanya emyaka 4 emirala kitegeeza kati kimanye nti paka 2027 ogenda kuba olaba Grand Prix ya Austria Red Bull eno nno amanyi gaabwe gali eyo kuba kampani ya Red Bull gyesimba amakanda era yevujjirira Grand Prix eyo so kiba kibakola bubise nga bati bagiwangudde ate okubaga kati bali ku mutindo kyandirabise bulala nnyo nga Austrian Grand Prix eyaba champion ba Grand Prix ba Formula 1 emyaka 2 egy'omudiringanwa boli ona guno baba naguwangula gufuko ogwokusatu gw'omudiringanwa nga tebaliimu akiba kibakosebo bijjukira Red Bull ene komi obukomi mu ntabiro y'okuwangula yaliwo ko nga balina omuvubuka Sebastian Vettel yatwalanga nnya zaali ez'omudiringanwa kati Lewis Hamilton wajira ngayagala kujjayo rekodi ya Michael Schumacher amusajja oyo Mugirimaani so bye bivaako mu Formula 1 gwe munnaffe amugoberera era amunyumirwa era tukwebaza okubanga ate tulaba mwongere okutulaba mentinge mulaikinge musharinge ensonga zitambula bulungi anti nange omukutu guno gwegwammwe nga bwogamba tulina CBS radio tulina BBS telefina kane bwe tugenda mu bya to guno gwa CBS official channel gwegwa okusuuta gwe tulina okwojanjawaza gwe tulina atulina Twitter, Instagram, Facebook jonoteka mu CBS FM UG mujja kugoberera bye tukola nga bwe nkugambye nti waliwo updates eziba ez'omugirano naddala ku mu kibanja kyaffe ekya Facebook CBS Emanduso ne CBS FM yonna gye tuli tukuteekerayo buli lunaku buli kadde tuba tukune kiteekayo so beera nga ate obyagala ab'omupiira UEFA Champions League ebadde week ya kumaliriza mutendera gwa round of 16 tusigazza timu 8 ezigenda okuba quarter final naye bw'olaba ebbugumu eri mu quarter final nekye tuyinza okujja mu timu 8 ezo mulimu element ya Guardiola okuwangula ekikopo kino ng'ali ku club ya Bayern Munich ye element ey'omuzinzi eyo ku timu zino 8 ojja kwesanga kumpi timu nga 2 ndowooza abatawangula ku kikopo kino omukaaga baawangula ye Manchester City ne Napoli abatakiwangulangako naye kati laba oteeka Napoli ne Man City ku minzaani Man City azitowa omutendesi azitowa ne Man City tujjukira nga bakoma ku semi-final Spurs ng'ebakuba balemesa okugenda ku luzannyo olwa finaali Spurs akuba Man City Spurs agenda ku final te Liverpool amukubirayo omupiira so ayina waatuuseemukko mu kuseeseetuka okwagala okuwangula ku kikopo kino era mu wiki eno Pep Guardiola yavuddeyo n'akola statement ng'agamba nti yawe bamugeraageranya n'abatendesi bamuteeka ku lupimo naye yagamba nti judgment ye mu butendesi alina kumala kuwangula Manchester City kikopo ekya UEFA Champions League balukibabeko kibamugamba nti kati ali mu ttuluba ly'abatendesi bakala Ancelotti ba Jose Mourinho ba Zinedine Zidane abasajja abakikoze naye yagamba nti alina kuwangula kikopo naddala ebungereza omuteeka mu lusweri w'abasajja abo abatendesa akapiira ne kanoga so kati tugenze mu quarter finals
ng'amanyi gwajja okuzannya obululu nga bukwatiddwa naye ng'oggyeko ekya opponent gwagenda okuzannya ku quarter final. Ekisooka alabise bulungi season eno bw'olaba empitawo gy'ayiseewo ng'ava ku mutendera gw'ettiimu 16 agenda mu 8 ogwa quarter finals yakutte ttiimu ya RB Leipzig ng'ate RB Leipzig ebadde neetandise okwewaganya okufuuka eŋŋundiivu mu mpaka zino era babadde beekanyakanya ekyafaayo ekya ttiimu nga ttiimu okuba ku semi-final. Tujjukira Champions League yali owa covid yoyo eyali epotiga eyo nga Bayern Munich emuwangule kuba PSG egoolo yali emu ku bwere ya Kingsley Coman. Ku semi-final PSG bakuba RB Leipzig bali batuuse mu bana, so kitegeeza nti Man City omutenda gwe badde ekyasinza okutuukako ogwa semi-final era ne RB Leipzig badde gutuuseeko kati basinkanye ku round of 16 yamuswanyudde wiiki ya goolo ogwasooka emu ku Red Bull Arena e Germany ne bamusiisa akasiiso ne bamutereka olwaze ku Etihad bamukutte 7. Braut Erling Haaland ng'omuvubuka omutennyo akyali omuyonta w'okukola ebyafaayo yakubye goolo 5 ebino ebyafaayo yabitaddewo akyakola ebyafaayo ne butuna klabu ga klabu ya Manchester City n'ebiruubirirwa byayo olowooza nti balina okukola ennyo okulaba ng'omwaka guno gwabwe kisoboka. Lwaki nze ndowooza nti kisoboka? Essuka Guardiola nga omutendesi amanyi ku bwomi bw'empaka zino era tobadawutinga awo amaanyi ga bugatandikira nti olina omutendesi asobola okubala empaka zino ng'ogyeko ekyokuba nti talinakiwangula naye osigala omwa benefit of doubt nti y'omu ku batendesi abasobola okukiwangula era ojja kwesanga ne ttiimu zennyini 8 eziri kati mu quarter finals waliwo abamu abatanaba kiwangula nga batendesi nga bali mu quarter final wano. So Guardiola omwa benefit of doubt nti ayinza okubeera omu ku abo abatendesi betwogerako kuba ojja kwogera ku mutendesi wa Napoli simanyi ddi lwoyinza kuŋŋamba nti yali akiwanguddeko ekikopo ekyo right. Benfica gwe balina olwaleero takiwangulangako, so waliwo ensonga ezimu z'oyinza okulowoozaako nti balina obusobozi obuyinza okuwangula nga bwetooloolera ku mutendesi amaanyi ge gaalina n'obukugu then ne squad gy'azimbye. Squad ya Manchester City si ekyalimu ebibuuzi nti tuzimba kati we bali bagundidde muyinza okubamu abasambi nga tebannawangula ku kikopo ekyo. Squad ya Manchester City nga bweri kuba bw'otandika ogitunuulira bayinza okuba tebayinaamu mu ndowooza ey'amangu kati abasambi kwe batambuliza ensonga Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne nga bonna bayayaana buyaayaanyi kukikola ba Ruben Diaz, ba Joao Cancelo in fact bamuteeka neeri ku ttiimu ya Bayern Munich bamuloninga bano bakanji Manuel Kanji, Nathan Ake, Kyle Walker tebanaba naye amaanyi ge boolesezza bakulaga nti beeteefuteefu omwaka guno okubako kibayinza okuba nga ate bakola. Yenga Guardiola lwaki nze mbateeka mu luse olw'okubawa omukisa oguyinza okuwangula ekikopo kino. Madrid weeziri, Madrid ye Mr Champions League era naye yayenjebudde nnyo champion munne engeri gye yagyemu klabu ya Liverpool yamukwata 5-2 nga bali ku Anfield then bwe bagenze ku Bernabeu yamukubyemu 0 n'amuwandula ku mugatte gwa goals 6-2 olaba nti naye yataddewo statement toyinza kumunafuya nti tasobola naye ekikopo nga bwe kiwangulwa ttiimu emu tetujja kugamba nti zonna ezirabika obulungi zigenda kukiwangula kuba ne Napoli yennyini eyinza okuvayo negamba nti eno sizoni gye babadde nayo tebangawo sizoni basulira kuwangula Serie A Scudetto enjawulo gye balina ya points 18 wali nga bakulembedde Italian Serie A obubonero obwo bungi nnyo bubateeka mu mbozi z'okutandika okwogerwako nga bakabejja okuwangula ku silverware kyannaku nti omugenzi Diego Armando Maradona tagenda kulaba ku buwanguzi bwa klabu ene ya Napoli olw'ensonga nti bwe yali akyali mulamu baalina season gye baali ku ndeebolebo y'okukiwangula n'asuubiza ensi nti bwe baba bawangudde ekikopo agenda kutambula buswa olw'essanyu eringi ennyo ne batakimeekinga ne bakibasuuza then mu kufa kwe ne babbula ekisaawe ekya Napoli Diego Armando Maradona Stadium
okwongera okumusiima. So ndowoozamu ko nti singa ne Scudetto ya season ya 2022-2023 bana bagiwangudde ejja kuweebwayo mu kujjukira omugenzi Diego Armando Maradona olw'ebyo byakola club ene ya Napoli. So mbadde nkulaga ne Napoli nti erina season ennungi nga baviira ddala eri ewaka Italy gye bakolera ddala obulungi ennyo then bazze ku continent ku Europe bakulaga nti basajja kudde naye Man City ne badde bayinza okuba kale baagala ku final kale kye twatwogera nti banasooka kuba final nakyo kisoboka nti basooke batuke ku final bagiruzinge then tuke tulabe ebirala kisoboka naye tulabe ku buwanguzi obuzze bubeerawo naddala season eno tujjukira Messi bwawangudde ekikopo kye kya World Cup ekisookedde ddala yatuukako ku final awo ne bamukuba omupiira Argentina eyo bagikuba omupiira tujjukira Germany ng'amukwa mu 2014 n'atakiwangula kisooka n'atuukawokko yazze yakiwangudde wane waka wennyini abagoberera emipiira gy'eŋŋoma twogera ku mpaka z'amasaza ga Buganda essaza Busiro lyawangudde ekikopo eky'amasaza ga Buganda ne basooka konkona final ne baluzinga ku bulemeezi 0 2019 bwebazzeemu okutuukawo bawangudde. Tujja kwongerera mipiira gy'eŋŋoma twogere ku bika by'Abaganda. Endiga yawangudde Olugave naye endiga okuwangula Olugave tegwabadde mulundi gwa ndiga gwasoose kutuuka ku final gye bawangudde. Babadde bakakuba final 2 eno babadde yakusatu ebiri badde baziruzinga bwe batuuse ku yokusatu ne bagitegula 0. Tuli fenna kati ekyenjawulo oli kyayinza kale okutandika osimbirako ekkuli nti Man City ateyinza obutawangula nga tulese emboozi ezo ez'abatawangulangako nga balabise bulungi balina form then ne bawangula nti Man City akyabanjibwa omutendera gwa final tuwa ku final aluzingire ku final ayinza okuba kyakyabanjibwa naye munnange era nga kyazze nga kikyo atoyinza okuva mu mboozi z'okusooka okuba final wabula n'oba ng'ozanya final yeesooka ate n'ogiwangula nga weeyambisa amaanyi go gali gozze ozimba experience squad depth joiner form omanyirivu bw'omutendesi n'ogenda owangula ekikopo ekyo ekya UEFA Champions League. So wakyaliwo emikisa egyo naye nga empaka zikyali open okusinzira timu ezirina ezivumbeera Benfica oyinza okulowooza surprise package okutuuka mu 8 ogusembayo si yali awo alabika obulungi ennyo newankubadde ttiimu byafaayo ate munnange ebyokuwangula ekikopo kino bakirina emirundi 2 aba Benfica balinga Chelsea naye kirina emirundi 2 so ebintu byewuunyisa naye bwe bakola ebintu ebyo mu myaka gyabwe bwe babeerera ku peak Benfica zaawangula zi Nottingham Forest Aston Villa Bungereza zaawangula ku kikopo ekyo so bakozesa omukisa ogwo babeerera ku peak yaabwe ne Man City kati wano weeri eyogerwako ku Bulaaya ezimu ku ttiimu ezitiibwa nga tonnamuwandula togamba nti kiwedde newankubadde oba omusinga ebyafaayo nti gwe abamuzanya wawangulako ate ye tannaba kubanga ate alina kye yawangudde. So zempaka ezo ez'ekikopo kya kilabu epanguzi ku lukalu olwa Bulaaya tulinze kulaba bwe zigenda kuseka quarter final nga tunoonya abana abagenda okwesogga omutondero ogwo ate ogwa semi final. Kujjukiza banaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited buli luguudo olufuluma n'okuyingira ekibuga Kampala balinako estate eteekeddwa bulungi ennyo Namayumba Hoima Road, Masaka Road, Mitana Road, Bombo Road, Jinja Road, gwerowooza buli Entebbe Road abamu mutya n'Entebbe Road mugamba wabagagga abaakolamu naye Home Connect Properties Uganda Limited egamba nti bateeseteese estates enteeketeeke obulungi ennyo ku bbeeyi gy'osobola ey'ekibanja mpola ku Entebbe Road. Bakyalire bajja gikulambuza ate gwe weeroboze nti ngenze Namayumba, ngenze Entebbe Road, ngenze Masaka Road, ngenze Mityana Road wawona woba osobodde okuba ate oyagala. Byebibyo ebyaleero program sports kalaso nkujjukiza nti lunaku lwakusadde olw'omukaaga ssaawa 8 kuba ogiraba ddala gyagale gikyali nga Instagram, Twitter, Facebook teekamu CBS FM UG tujja kuba tukwaniriza era tujja kwebaza okubanga ate otugoberera n'okutwagala ng'omukutu ogwa CBS FM UG. Nze Kanaakulira Rajabu Bogere nkwagaliza obulamu awangaale sebuufu bwango. Home Connect Pro bano bemmanya bakira
okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba ekiwani. Connect Properties be bakuyunga ku maka g'olubeererako ne gole naye ekibanja mpola kati beeyune munywanyi beeyune. Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro ogw'omusanvu ne Nansana ku masitoowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro ogwokubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties.